خطرة سيجار خطرة جيش نحن البلد سيادة ما فيش كلام زيادة ضربتنا في السوادة وجاها بوكادة ندق دق حسادة نجيب للغيادة دبيب قرى الجرادة نحن عيال عريس نحن عيال عريس أسود وناس حجين ما بنخطف الضلة احنا حاكم مرفعين على عين تشوف العين لا ولا كمين نجيبوا راس الغول محر نمزي عرفونا من جبال نحن أهل دروق خيل لالنا من صعاب لعيدنا المستعين نحن النعام عضيل بنطلقوا النخيل والزول وقت ان خمسوا تمسح بالعسكري أسعس عليك الخوف وين تجري وين تطير رايك كمل حربوي وقع في برمال الخيار يا ميت عواسير والطوبة يا حبوبة حنانا هم أسود جامعة وفرري روح القوات المسلحة السودانية. nkwaniriza ogwe mukwano gwaffe atugoberera nga nkujukiza nti subscribe ate werabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleeta videos empya akati okulwanagana kukyagenda maaso mu ggwanga erya Sudan mu kibuga Khartoum era nga abantu ababulijjo 56 be bakattirwa abantu 6 be bakafuna ebiwundu era nga n'abasirikale abamu bafudde akati international community yagezaako kuba nti eyogera ne ba general bano okulaba nti wabaawo emirembe era nga wabeewo ceasefire abantu bano buyinza abuze mu mikono gy'abantu ababulijjo oluvannyuma lwa kudita eyaliwo mu October 2021 akati ba general bano baagaana okuwuliriza ne bagamba nti nga bo beesobola akati kigambibwa nti waliwo meeting eri agent egeno kuba nti ebeera eri Cairo era nga bayise abakulu mu Egypt ne Saudi Arabia okulaba nti batuula boogerezeganye balabe ki ekiyinza okuba nti kiyimiriza okulwanagana kuno okugenda maaso mu ggwanga erya Sudan. Tujjukira bulungi nti okulwanagana kuli wakati w'aba general babiri, General Abdel Fattah al-Burhani nga yakulira amagye age Sudani ate ne General Mohammed Hamdan nga ye akulira amagye aga Rapid Support Forces era nga amagye gana 10,000 abasinga bava mu lutalo luli olwali e Darfur era ne basalawo beyunge gana amagye basobola okuba nti balwana kakati olukulwanagana kukyagenda maaso tewali mirembe e Sudani abo weebaka teweebaka ozukira masasi nga ganyooka era nga abantu bamanyi nti oba banasobola okuba nti bawangala mu ggwanga lino erya Sudan. Stay tuned and don't forget to subscribe.